Eddakiika nga 3 nga zaakeega n'essaawa 3 ez'okumakya olunyiriri lw'abakabona ba Katonda nga banekandikanye mu byambalo ebyeruko n'ebimyufu balabiddwako nga baserengeta okuva ku basirika ya Kalooli Lwanga okwegatta ku nkuyanja y'abalamazi abaze okulamaga e Namugongo. Bano bagobereddwa abasumbako ne bassabasumba b'amasaza makulu okuli n'Yye Bishop Raphael Wokorach akulembeddemu okusaba kw'omwaka guno. Oluseregende lw'abakabona ba Katonda nga kye tujja tulowooze nti lusemberedde okuggwaayo nate abaserikale ba Papa bagoberedde okakasa nti abalonde ba Papa batuuka bulungi ku mirimu gyabwe. Ng'ateekateeka okubula ekigambo kya Katonda ku lunaku luno olw'ebyafaayo, omusumba Raphael Wokorach asoose kwewonga mu mikono gya Katonda ko n'ekibiina kyonna ebigambo n'essaala ebinaamuvaamu Omukama bimuwonyera akaloosa. Ekigambo kya Katonda omusumba Wokorach akisimbuliza mu kitabo ky'omutukuvu Yoswa omutwe gwa 2:15 ng'asuubiza nga yina b'omu nju ye bwe bali beewaddeyo okuweereza Katonda bawone okuzikirira. When you offer your person, your being, when you offer your community a sacrifice pleasing to God, because you have no other God. Asabakiriza okwera abavumu ng'omujulizi bali ku ddembe eyakalira Musekabaka Mwanga n'amwabula obutagana abantu okugobera Katonda omulamu okakana ng'alagidde attibwe mu mwaka 1995. Though he listened to Kabaka when it came to matters of his faith, he preferred to please God, not to please the world. Asabye n'ababaka ba Parliament okweyambisa obuvumu ng'obasente bali ku ddembe bakangule ku ddoboozi lye balwanyisa enguzi okukira ne bwe bakikola nga balwanyisa ebisiyaga mu ggwanga. On the program of homosexuality, same-sex marriage, that was proposed. They tightened it and kicked it out. How I wish the same policy makers could also take the same energy to shoot out corruption. Abene byapa akulembeddemu okusaba bongedde omudigido n'obulamu mu misa ne bayimba ennyimba ezikyamudde abantu nga baleeta ebirabo gwe wama Namugongo n'akwata omuliro. Bano bawerekeddwako bannabo okuva mu masaza amalala ko n'amawanga okuli Kenya, Tanzania, Burundi, Congo ko n'amalala nga bano bazze bakwataganye n'ebirabo okusiima abaleevi b'Omukama olw'ekitambiro kya misa kibatuuse ku mwoyo. Ekitambiro kya misa kino kitembeteddwa kwayo abayimbi 300 okuva mu Nebbi olw'okweteekateeka kwe baayitamu bafubye okulaba nga bajjayo omulamwa ogw'okwewaayo kwabwe kwonna. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere mu kwogera kwe asabye bakkiriza okwefaananyiza abajulizi mu buweereza ko n'enneeyisa yaabwe naddala olw'okwefiisa. Ng'omukadde bw'aterabya kusiina naddala ng'alabye ababe, Ssaabasumba Semwogerere asabye omukulembeze w'eggwanga okubasuula omukono mu nteekateeka gye balina ey'okuzimbako n'okugaziya Namugongo. Awo nno saba pulezidenti totukoowa tujja kukiranga buli bbanga ate nga ne kutubuufaaniriza twesunga okutwongera obuyambi wano walabike bulungi waweese eggwanga ekitiibwa n'abajulizi ba Uganda battendereza basanyuke. Ng'ayogerako eri abakkiriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga yabadde omugenyi omukulu agambye nti emu ku nsonga ezisinze okumuleeta olunaku olwaleero okubaawo ng'omujulizi ng'emyaka 6 gikonye bukyanga abajulizi ba Uganda bafuuka batuukirivu. I remember the late Bishop Luluga very well. Again, Museveni was here. Now, when I had 60 years, I said, I can't miss. Mama, let's go. Asiimye ekeleziya Katolika olw'okufuba okugatta abantu n'okugobera ddala enjawukana z'amawanga wabula ne beegattira mu kwagala kwa Katonda. Kyokka asoomozeza abakkiriza bonna ku n'abakulembeze b'Obukatolika okwagazisa abantu okukola ennyo beegobeko olukukoberwa obwavu. So I think we should harmonize with the religious leaders this message of chasing poverty from our homes. I don't want Uganda to be religious but poor. I started opposing that in the 60s. Era abavubuka pulezidenti abasabye okukozesa obulungi obudde bwabwe so si kumalira mu bitayamba gamba ng'okuwagira emipiira egitalina gya kuno. You the young people, you spend so much time watching European football. You don't bother with what is happening in Africa here. Even somebody asked me, Mr. Museveni, what football club do you support? I said, what club? What club?
ayogedde ku Uganda ng'eggwanga eryawongwayo ery'obukuumi bw'abajjulizi kale nga balirijja kubonera ddala baagala okulyambaza ekitimba ky'obufumbo bw'ebikukujju tebagwana bejjuse ng'obudde bukyali. And those people who are just talking outside there, I normally follow what they are saying. Like on the issue of the homosexuals. They talk so much, this one, that one. They don't know that Uganda is a land of martyrs. If you want to play around, you play around with Uganda. You will see. Yaminga yine gavumenti ye bwe bagenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga Namugongo ekulaakulanyizibwa etukwe kusala ekifaananyi ky'ensi yonna. Olunaku olwaleero bwe gikonye emyaka 6 bukyanga Papa Yohana Paulo asinzira mu misa yali mu kibuga Roma ku St. Peter's Basilica n'alangirira ng'abajulizi ba Uganda 22 baali bafuuse abatuukirivu era okuva olwo bano bazze bajjukirwanga abamu ku bajulizi abali mu nsi yonna. Oba olyawo kino kyandinnyonnyola lwaki olunaku olwaleero omukolo guno ogw'okujjukira abajulizi e Namugongo gujjumbiddwa abantu bangi ddala. Nze Samuel Sebuliba okusinza wano ku kiggwa ky'abakatolika e Namugongo nate kankugatte ku munange Susan Nanyanzi asinzidde ku ky'aba Anglican n'atubulira ebifuddeeyo.